Omusawo alwanaganya n'omusota okugujja mu kutu kw'omukazi mwe gubadde gwesozze ne gumalamu ekiro kiramba. Tuli ku CBS FM UG omukutu guno omutongole ogw'ekyobasa fama Radio Buganda. Munaffe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Webalire ddala tojjangaoko ate gwe munaffe atanaba kusubscribinga nkukubiriza era nkusaba osubscribinge ate bw'omala okusubscribinga era nkusaba okoonene mu kaddaako kasobole okukutemyako buli lwe tubaako kye tutaddeyo tusobole okutambulira wamu ng'onyumirwa empeereza yaffe. Nze April Nakawombe mu programu yaffe eno wawula okumanyako era ng'ewatali kumala budde tusimbudde. Omusawo alwanaganye n'omusota okugujja mu kutu kw'omukazi mwe gubadde gwasuze era nga muno gubadde gwasimbyemu n'amakanda nga gusiisidde mu kyalo ono okumala ekiro kiramba. Bino nno bibadde mu ggwanga erya Buyindi. Omusota bwe gusooberedde omukazi okuyita mu kiro ne gwesogga munda mu kutu kwe. Okusinziira ku bakugu, emisota gyagala nnyo ebinnya munaddala ebinnya ebyo ebirimu enzikiza nabwe kityo olw'okuba okutu kulimu ekinnya ate nga kirimu enzikiza. Omusota guno bwe gwalengedde ekinnya ky'omukutu ndowooza gwabadde gugiyita nnimiro era bwe gutyo tegwaludde nga gwesogga munda mu kutu kw'omukyalo ono era nga baabuwe gwasimbyemu n'amakanda ne gubeerera mu ddala okumala ekiro kiramba. Singa yabadde loogi awo nno gwandibadde gusasulira ddala ensimbi eziwera. Kaakati gwe munaffe atatuukibwangako ku mbeera eno teweewaana bwewaanyi nga n'okuwakana kw'otadde nti balimba kubanga mu nsi muno temuli kitasoboka ate ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi. Ffe wano ku CBS FM UG kyetuva twasalawo okukukuumira mu kumanya nga tubikufefeetera mu nsi yonna ne tubikuleetera wano mu programu yaffe wawula okumanyako. Era omusawo oluvannyuma lw'okulwanagana n'omusota guno okugujja mu kutu kw'omukyala mwe gwabadde gusimbira ddala amakanda nga tegulowooza na kuvaayo yamaze n'awangula era bw'atyo omukyala ono n'asimatuka obulumi n'omusota guno era nga bagenze okugujjamu nga tegumuleeseeko bulabe newankubadde ng'obulumi bwabadde bungi mwe yabadde ayita. Guno nno si gwa mulundi ogusoose ebintu nga bino okuyingira mu matu g'abantu ne gye buvuddeko omusajja mu ggwanga lya New Zealand yakigwako ekiyenje bwe kyayingira mu kutu kwe ne kimubuzaako embiibya yogayoga ng'atwaliddwa mu ddwaliro era naye gye yasobola okisimattukira. Kale nno munaffe ggwe atatuukibwangako ku mbeera eno weebaze bwebaza Katonda kubanga wakati mu kiro nga twebase bingi nnyo ebisobola okututuukako.
okumanya ebisinga okuggulire lino osobola okukyalira omukutu gw'amawulire ogwa New York Post n'emikutu gy'amawulire emirala mingi n'oyongera okumanya. Nkwebaza nnyo okwekumira ku CBS FM UG n'okutugoberera ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangooko. Nze Imi April Nakawombe. 88.8 CBS FM.